ne chairperson wakunga naye alambulule then tutambule tugende mu maaso. Alina obuyinza obuyimiriza. NUP constitution temandatinga nnyo bantu na buyinza bwa ssekinoomu. Dr. Bedi Bwanika akyaliwo NUP? Ye chairperson wakakiiko kakosa. Mukambwe nnyo agamba ejjoogo liva ku kitebe yabadde ku CBS ali ku record kulomukaaga. Ejjoogo liva ku kitebe erigenda e Masaka. Alex Waiso Mufumbiro yamyuka omwogezi w'ekibiina ki National Unity Platform olwaleero agezaako okutematema mu nsonga eziri e Masaka mu byobufuzi by'ekibiina ki National Unity Platform. Bangi baakubye gudiikudde ne balowooza nti eno egenda okubeera entandikwa y'NUP okusaanawo. Balowooza nti NUP oba oliawo bayinza okugirabako ng'efuuse nga DP. Kyewuunyisa nti abali mu mivuyo gino nabo baali mu DP era ne batandikira ne bajja mu National Unity Platform. Olwaleero be bafuuse ekizibu mu kibiina ki National Unity Platform. Waiswa Alex Mufumbiro ng'omwogezi w'ekibiina agamba nti abo tebalina buyinza bwa nkomeredde kubanga ensonga ezo zirina kutuulwamu ng'ekibiina kyonna okutwaliza wamu ne zigonjoolwa ne basalawo nti kunga e Masaka eyimirizibwe olw'ensonga ezinaba ziweereddwa oba si ekyo egende mu maaso ng'ekola emirimu gyayo kubanga yateekebwawo mu mateeka. Tutambudde ne Haji Ssettuba omusomi w'edduwa. Haji Ssettuba ogenda mukubira ku ssimu 0703 31 39 25. Gwe bw'omukubirako mutegeeza ensonga yagenda kusomera ku dduwa ze tojja kusigala kyekimu. Kyokka okagawa baddukayo anijerwanga ate obulamu tebabwagala. Kati bwe kyenagambye omuntu nti nze nakula manya abasiraamu tebali ambizi nina gwe nawulira nga bakubire wa Mama Roda kyogamba bali babuvaako. Kakati gwe n'ekyokubiri wanaabataka bagende wa Museveni nga Katikkiro abamu ku bataka bali bataka naffe bamu ku babaka. Buganda bagwawo webuli obwakabaka bwagwa tebunaba. Abalwadde baba mu ddwaliro era eri gye bali eddwaliro ly'abalalu. Amaaso ku ggwanga njagala kuwumulamu katono ndyoke nzije talekena wana bwe kiwanda tovaawo bw'abanga yayimiriza wange nga deputy president ekisooka kunga structure yaayo eri led and supervised by the head mobilization. Wabeerawo okutuula buli kiseera era manyi nti ensonga eno waba yagiyimiriza era ajja kulungamya akakiiko akabawulama kwatuula. Lwaki ensonga eno yayimirizibwa ne chairperson wakunga naye alambulule then tutambule tugende mu maaso. Alina obuyinza obuyimiriza. NUP constitution temandatinga nnyo bantu na buyinza bwa ssekinoomu. Dr. Bedi Bwanika akyaliwo NUP? Ye chairperson wakakiiko kakosa. Mukambwe nnyo agamba ejjoogo liva ku kitebe yabadde ku CBS ali ku record kulomukaaga. Ejjoogo liva ku kitebe erigenda e Masaka. Kaadi zituyamba buyambi kufuna agamba amaanyi gabe gali Masaka kaadi zeyongerako bweyongezi NUP kaadi. Nze bambaninga ku CBS gendayo kati sigiwuliriza nange kati siyinza kiddamu. Nda kukiddamu kuba simanyi. Honorable Moses Sipoga mwayogeddeko naye leadership y'ekibiina okuwuliza ku nsonga ezo. He's in constant discussion with the president, with the Secretary General. Nange mwenyini, but I have not spoken to him about this issue because it is not siya ngabwe mujirese. Jurisdiction, power and command center, deputy president because the ensonga yetugenda okuteesaako bali twagala tugiteeseeko kusinziira ku facts zotuwadde facts ziri ku ground. So you are not on defense. I'm not on defense. I just want to understand. Oyo kuyimiriza mass mobilization. Because mass mobilization imuyamba. Deputy president. Yes, naye is a member of parliament out of mobilization. Government muyimirize, there must be a problem. Katokiriza yayimiriza. So kizibu ki? But omuntu wa identifying anti muyimirize. Kiringa musawo government to set treatment. So ugenda omusawo naga to set treatment. Abadde ku queen ni katigendera ku fansida. You get So in his wisdom, first of all aina obuyinza mu party because asalawo bino byonna ebiriwo ababimanyi
So mu wisdom ye waba yalabawo ekintu ekyetaaga okwekengera. Okay? In his wisdom waba yalabawo tetunakidiscussinga tugambye pate tenaba kufindinga na budde ku bingi byeyina saawa zino mwena mumanyi fiizi bwe zeekanamye tuli ku baana kuddayo ku ssomero nga tutandika kugamba it is not a priority kubanga omuliro teguliyo gubumbujja era we wabaawo ensonga yonna ekibiina kya National Unity Platform kijja kutuula era ensonga eyo kikole ki kigonjoole kubanga nze nga bwe mujogera kyenjagala okugamba si bwekola ki si bwefaanana ekyenjawulo nti National Unity Platform ekisinga okuba ekikulu is an organic political party. Organic kaki tegeeza jjajja ngali naluvule abooluganda abogera oluganda organic nti si kyakupanga kiri nakyo. Dr. Bedi Wanika akyaliwo NUP bannakibiina kya National Resistance Movement basinze okujaguza mu kintu kino balabira ddala nti NUP etuuse we bajagala kubanga ebibiina ebisinga obalumya omutwe ekibiina ki National Unity Platform kibalumya nnyo omutwe era olaba nti abogerera National Resistance Movement bajaguza nnyo lwakino ekyaguddewo bamanyi bulungi nti kadde konna Mathias Mpuuga kyangu omugatta ku mugendo gwabwe n'ayabuluzaamu NUP naye ng'ensonga zino zikyagendera ddala mu maaso abakulu mu kibiina bazikwasizza maanyi baagala bazuulire ddala ewava obuzibu ate balabe nga batereeza ensonga zino bannamawulire baziremeddeko kubanga bo balaba nti zibakolera amawulire naye ate bannakibiina bagamba ezo nsonga nnafu nnyo kubanga bazeesobolera basobola zigonjoola ne zivaawo ne batambuza ekintu kyabwe okutuuka we bakyagala okukiggusa giteeseeko kusinziira ku facts z'otuwadde facts eziri ku ground